Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu naye amagezi gamwesibaku, yayina ensonga eyamutawaanya. Baali mu sulhu Hudaybiya, n'agamba basahaba basiraamu musaleeko enviiri, mwenna mumweko enviiri. Ne bamutunuulya butunuulizi. Nabbi n'agamba musaleeko enviiri n'ensolo muzisale, teri n'omu yasala. Abasajja babadde kibano, sigamba nti baali bamujeemedde, naye baali balinayo essuubi ti oba oli awo tuyinza okufunayo ekiragiro ekirala ekitali kino nabbi kyatuwa. Kubanga baalina enniya nga yagenda Makka, balina okutuuka ku Kaaba. Kati batuuse mu kkubo babalemesezza, temwina gye mulaga. Hijja oba umra ya mwaka gujja, guno temujja kukola ki? Ne babaamu tuyinza tomanya. Nabiraga khalas kiwedde omwaka gujja. Onkomerere ya byonna byabinyonyola abasiraamu tebakissa mu nkola, kyava agenda eri mukyala we Umusalama ambuga muna ebinsobedde ate ki abasajja mbagaye basaleko enviiri bajeemi. Sawa yonna Allah ayinza okussa adhaabu wa wabe mujembera nabbi mwenna bwe mutyo, teri kiddiri okujjako bibonerezo. Namugaa nti ya Rasulallah totawaana naabo, gwe kyoba okola kimu, funa musiraamu omu odde wali osaleko enviiri zo, tonyega muntu yadde n'ogu baleke. Bwe baalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngazze wali bamumweddeko enviiri bazimwako, buli omu yadda ku mutwe gwa munne, bonna ne bamwako enviiri. Omukyala n'aba nga yaleeta ekiteeso ekirowoozo ekyataasa abasiraamu abaali bagenda okufuna ebibonerezo. Istishara, okukola ki? Okwebuuza. Era ebiseera ebisinga buli wabaawo obwerufu ne Allah subhanahu wa ta'ala atera okussa baraka mu maka. Buli wabaawo buki? Obwerufu. Allah aleeta baraka. Oyinza okuleeta ekiteeso nga gwolaba kya bbeeyi nnyo, waliwo omukwano gwakikuwadde, okitegedde, naga ekiteeso kyoleese kibadde kirungi naye twandisoose kukola kino. Mukwano gwakuwadde ekiteeso alina ye byabala, ono talina byabala. Oba kitegerekeka? Ono talina byakola ki? Abala bikukulaakulanya, abala bikutwala mu maaso.